Tuli ku Bukedde TV program bagita Kanayo Cyane. Gwe mulungi munange natulaba. Gwe tuwogerera bitugende bulungi nnyo nga January weddeko February nga tandise. Mukama Katonda tatugeredde bulungi nnyo naddala abantu nja kusingira ddala ogamba bali mu industry art industry, fraternity yaba art, performing arts, abazanya katemba, abayimbi n'abakazanyirizi. Mukama Katonda tuguyite yatukubye omugga bagande batera okwogera ababusiramu ne bugamba Allah bwe yageza ate bagamba Mungu tagera bubi naye nga tugamba rest in peace Uncle Moses Kirevunga muwala wange bwatera okuyita kama Katonda akusasire byakusobako atusasire naye wetukubira ate omulanga eri government yeggwanga mu butuufu bamekaba n'amala okufa mulyoke muveeyo mutuyambe. Back to Kanayo Cyane mu nyumba tulinamu omugenyi ono nno naye ebyo bizibuzibu byakani nga bugembe we yabiyimba bibuzabuza bibulizabuliza ddala tumuyite malaya ensajja bunenga nno simulala mwana nzara ye Masaka Mbazira Tone ono yawandise n'agamba Fifitha Queen mbuuliza Mbazira Tone yani Mbazira Tone of course kasite kirungi naye akimanyi yenze Mbazira Tone ndi musajja munnamawulire ndi kati abasinga abali ku TV sawe na abalaba ayagamba oyo presenter naye ate era nzaawo nawo nasukkawo nze ndi media consultant n'ebiringa ebyo media consultant kiki ekyawula presenter ne media consultant presenter asobola okuba nga presentinga naye ng'oluusi ne bya presenting tabimanyi ng'amanyi kuleekaana buleekaanyi sirina kyogera ekyo anti njagala twawule kubanga okupresentinga mbadde manyi nti omuntu apresentinga obulungi abeera ekituufu osobola okuba nga oli presenter mulungi but nga tewali muntu asobola kujja consulting from you kuyigirako definitely and that is the kind of the person you are hosting right about now nkyazizza omuntu nga ali presenter tinga abantu alaba muyigiddeko ebintu ebingi ona wandise n'agamba Fifitha Queen ombuliza omusajja oyo Suuna Ben omuyita otya era bagamba nti gwe ne Suuna Ben mwali mwefudde ekizibu mu ngeri zino wamanga mu ddogo natugamba ne mukuwa nga muwanyisa abawala nga mubakyusa bukyusa leero asuze wa Suuna Ben enkyago bwomukwata ne mutukana kwa mwagala okwawukana ku lw'ensonga nti mwasharinga ku mukazi omu. Suuna Ben muganda wange mu ngeri ki twasooka kuba bamukwano ne tufuuka ba Luganda era ensi tumanyi bakuba kibi nti Moses Radio yafudde naye nga bw'olaba Radio and Weasel ebigambo ebyo kimanyi nti waliyo ne ba presenters abamu nga tamanyi nti aba bantu babiri there are some fake presenters era fake nga bw'oyogedde ku radio oba ku TV n'agamba akayimba keeko bannange okuva mwana mulenzi Radio and Weasel katulese ku ddakiika n'otunuulira empaata n'ovuma so kakati ne kuffe there are some people still abali confused nga agamanya tebamanyi nti gali ana Suuna Ben Mbazira Tone abamu balowooza nti muntu ki muntu omu tunalabye Suuna Ben Mbazira Tone abantu basinga bati bakitwala naye ebiseera ebisinga obungi kati twavaawo kati abasinga twatandikira mu mbeera eyo ya mukwano dda nnyo then ne tufuuka ba Luganda tuli ba Luganda though si mu mbeera nti oba nti maama ne taata kubanga Suuna ebyaddala mu byekika Suuna abakojja wange kubanga nze ab'empologoma bye banzaala kati ni twaveeyo ne mufuuka ba Luganda tuli ba Luganda ate nno Oluganda olukyalimu obuzibu olw'okuggwawo oluzibu okumenyamenya maze n'atubuuza n'agamba nti nno kiki kye mwali mufa ne Suuna Ben era n'agamba nti mwali mwefudde ekizibu e Masaka nga mulowooza mwe mwekka abapresenta balina okubeerayo nga temwagala bapresenta bannammwe nga situbaagala okubaagala ategeeza temubaagaliza oba obutabaagaliza anti kati zabayo ebiseera ebisinga obungi omanyi gino emirimu gye tulimu waaka yayogera obagezigezi abalina waabo waaka yayogera kakati gwe bw'onojja eri oyagala akufaanane bw'oyagala ofaanane Mbazira Tone nga tolina waaka to be so kati then kitegeeza abantu bano baba beekubya yakasimu muyina obuzibu kiriwo ekiti omanyi bino ate biri buli wantu of course nti gy'onoogenda kewabeere wano wennyini wamwe ku Bukedde TV nti gwe Fifi mpa kyakulabirako gwe Fifi bw'onoobanga olina waaka ng'eri omulala talina waaka ajja kutandika okukulabamu ebyeggete ajja kutandika okukulaba ng'olugezigezi nga takutegeera naye ng'ebyaddala waliwo ekibaawula newankubadde nti mukola wamu naye olw'okuba ye kawaaka kalujjulungwe kawaaka ke kakunoonyereza kasiimuuka kanuukuluze
kakati gwe wawaaka ne wona omuyitako bisi n'okuonenga tunenjulia yeraga kunze ng'ebyaddala si kyoliko okitegeera kati ate ebyaddala kati nze ne Ssuuna lwaki boogera batyo nti ndowooza omutindo gwabasukkako omutindo gwammwe gwabasukkako omutindo gwammwe gwe gwayingiramu eddogo lino lyayogedde eddogo libasuza litudde gwe ne Ssuuna eddogo is everywhere by the way kankubuulireko waliwo ebintu ebyafuuka nga obaino olubala lwa bebekulu lyayimba ne ba South Souls lwaita emboozi z'amalwa kati eddogo is now referred to as emboozi z'amalwa mubudde buno olw'ensonga tubeere Masaka ku radio Buddu gye nkolera naffe eno tubiwulira ekiri ku Bukadde bali beeroga liisiŋŋanya ku Bukadde TV ate babitugamba nnyo Mbuggwe tubiwulira Mbuggwe manya mweroga ne Flavia bituufu namulindwa anti ffe tulina waaka kati naffe ffe tulina waaka then nti wali mbuuziza kibuuzo ekyo kale kitegeeza lino eddogo lye babawaayiriza lino liva kukuba na waaka kasi toba ne waaka automatically obambu n'eddogo tewawulira na abayibi bagamba Eddy Kenzo alina Illuminati goloza bameka bataliyagadde kufuna byafunye of course bona bayagadde kiba kyogera nga kiriko background ya mu luzungu kituyita jealousy obujja oli atunulira omuntu n'amunyoma n'alowooza ye alina okuba ky'olina okuba balina we ebiseera ebisinga obungi kankubuulireko fifi okimanyi nti waliwo omuntu buli alaba programu yo ku TV nga awulira obusungu wali agamba kale kati ffe tuli eno tuli banene tulina emikono lwaki olwo naye nga tamanyi nti bye tebabawo emirimu tebagibira mikono minene kati waliwo atunulira mbazira tono batunulira Ssuuna Beni gaga nti kati obulenzi buddugavu ate abaddugavu tuvumiddwa ku nsi kuno baali babagobedde ki ku radio ne mutabani wo kojjaawo ne Ssuuna kojjaawo muganda wo ate leka kutabula bintu bino kojjaawo muganda wo anti ongambye mu Luganda otuufu abakojjaawo ne mwafuuka abooluganda mbadde nenabi kakati onywamu ng'okedde okwerabira ate kati sisobola nze mbakwala ali bayirawo kiwedde buli gwe buli lwobanga ondaba ne bonsanga nga nzijemu essaati njikutte mu ngalo gwe manya mbikoledde under influence of kubeera soba okay so kati mwalimu awo kiki ekyali bagobeza ku radio kubanga oli yagambye nti eddogo lyatuuka okwagala obagobya ku radio nga abakozi banamwe kati ate eddogo ate n'oba n'eddogo ate ne bagoba ndowooza baabizuula mulina bwe mwasimba ne babaloopayo kati lwaki teryakolawo ne batatugoba kuba ebyaddala baatugobako musawo teyalina waakakirabika bakulimba kakati baatugobamu ku radio awo nga b'omanyi era ebyemirimu bibeera nawe nkakasa baali bakugobyeko samwoya samwawo mukama abadde akyennyambe niye bajja kugobamuko lwaki bango banja ku resign nati nkubuulidde bubuulizi nti bwe kiri baawo don't get so shocked I cannot kuba company si yange kakati naffe baatugoba kubanga radio Buddu tiyali yajjajjaffe baatugobamuko naye era muzeeyi n'atuula ku minzaani n'agamba naye abaana bano era n'atuyita alugale mukomye eddalu nga bw'omanyi bavubuka eswaga amanyi agakula enduulo efuuse enduulo bimanyi twandikawo okuvimbamu ne twamala ne tutereera byali byadde ebyo byaliwo nga mu 2012 eyo wala fefeza kwenimbuliza omusajja oyo nti mbutuufu takooye okuzunga nga malaya mu buli radio station era tukakase nti awo wooli otudde tolivaawo ono n'agamba nti okumanya ng'azunga yasookera ku Equator tewamalayo omwaka n'osala n'adda ku radio Buddu ate n'ovaayo n'odda ku Buladde FM n'ovaayo n'okomawo ku radio Buddu kiki ekitakutereeza ku luno watereera oba nedda twali ku radio Equator gye twatandikira bayirawe ne Ssuuna twaliyo bangi twatandikira ku radio Equator edda nnyo 2008 ne tukola radio Buddu n'etuwulira olwawaaka ng'owayogeddeko emabega ne batuleeta Katonda n'aba mulungi era ne tudelivaringa olwakiri ky'osobola okumbuuzaako yolekeza abaawo ne batufulumya kati abaabuladde nabo baali eri nga bawulira eriddenzi ne bankwata era bino siri mu kwogera bubi nenjo kumanya amazima oluusi abantu tebagagalira ddala teganyuma naye ng'ate nze ganyumira aye mba ngoogera njogera neesisirizaako ne wano bwe nti njagalira ddala amazima kubanga abantu tebagagala galuma ne ngenda ku Buladde nga nvuddeko ku radio Buddu ennaku ze navaawo era nannyini wa radio eyo bw'aba kusaawe naali ku Bukedde TV ng'alaba naye akimanya ennaku ze nakola ku radio ezaali ennaku 6 naye radio yali esinga okuwulirizibwa mu kibuga so ago kitegeeza maanyi gegali ke twayogeddeko waaka ate no simaanyi amaanyi ow'amaanyi tayogera bingi alaga bikolwa definitely kakati awo Katonda wayambirako ate ne
nokola yutan nga bagamba omwana waffe tumufiirwa talent ekomewo definitely neyo nkomawo okuva olwo ebyo byenjogera byaliwo no 2012 olwali tuli mu 2018 tulina mwezi gwa 2 Okay, ali kubukede TV mukwano gwange tukyali mukanayo cyane nembazira tone mbazira tone no onogola bayomo kubikonge byotasobola kubusa maso e Masaka. Believe me or not, abantu abazanya filmu abantu banakazanyirizi bakatemba comedian bamumanyiri dala ere Masaka bebana bamukubana bagamba tumusonga mu lugalo ne lusigala nga luyimiridde bakutema ndozo buli tigenda kuumula mu katono nyonyiri dala nga tuogera okuswasira munange family ya radio ne tubagamba mukama katonda batugumize good life okutwaliza wamu wizo. We feel your pain muganda wafe mukama katonda akutugumize nenga tuongero kuyita Ugandan police mubeko kye mutukolera otherwise abayimbi banakatemba bajja kuva mu mwasi.